Okusinziira ku mateeka g'akakiiko k'ebyokulonda mu kusunsula abeegwanyiza obwa pulezidenti, buli muntu yadde ateekeddwa okujja n'abantu abatasukka 20. Robert Kyagulanyi Ssentamu munnakibiina ki Nuupu era ng'ono yakikwatidde bendera mu bannakibiina abamuwerekeddeko mwe mwabadde ne Olivia Lutaaya, omu ku bavubuka b'ekibiina kino abaakazibwako erya Foot Soldiers. Kyokka naye atiikiridde nnyo naddala ku mikutu gye mugattabantu anti enkuba yamuggwereddeko ng'akutte manvuuli Kyagulanyi bwe yabadde awo obubaka bwe oluvannyuma lw'okusunsulwa. Olivia gwe tusanze ku kitebe ky'ekibiina kyabwe e Makerere Kavule tuwayizaamu naye n'atubulira butya bwe yeesanze mu bantu 20 ababadde balina okuwerekera pulezidenti waabwe okusunsulibwa. Wabula sijja kulimba nange nali surprised nnyo. Bankubira akasimu nze tebambuulira nakumbuulira nti ndi omu ku abo abantu 2. Bankubira bukubizi nga bansaba national ID yange n'ebimu ku binkwatako n'empeereza ebinkwatako nze nga mmanyi oba bye bino ebya bulijjo engeri gye tugenda mu campaign nti kati oba banoonyeza mmotoka mwe nnaatuula. Ng'amaze okubiwayo nga bwe babimusaba teyafaayo nnyo. Kyokka oluvannyuma yalabirawo ng'afuna essimu okuva mu bakulu ng'emulagira anoonye essuuti naye kye yakola era ne bamulagira ajambala agende ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule olunaku olwokusatu. Ne baddamu SG ne baddamu ne bankuya ne banga Olivia tukumanyi oyambala nnyo bujiini naye leero yambalako kasuuti. Nebuuza akasuuti kaaki? So ngenda mu tawuni nange ne nnoonya akasuuti simanyi kikigenda mu maaso. Ku Lwokubiri ekiro ne bankubira essimu ne baŋŋamba enkya saa 2 tukwetaaga ku kitebe ng'oyambadde essuuti yo. Nange essuuti nga nagigula n'akakondo kange. Enkoko yagikwata mu mwaka olwo era agenda okutuuka ku kitebe nga bakulu baatuuse dda. Kyokka wano wonna nga talina kye yategedde era ng'amawulire bagamufuuyira awo nti yali wa kuwerekera omukulu ng'agenda okusunsulwa. Ntuuka no nsangawo SG Honorable Joel Sanubiani Sadan Magic mbabuuza ki ekigenda mu maaso. Munnanga we nafunira omukisa ne baŋŋamba ndi omu ku pulezidenti balonze omuwerekerako genda okwewandiisa. Kye yawulira mu kaseera ako agamba kimukalubirira okunnyonnyola era nga n'okutuusa kati kikyamuwuumira mu matu. Nakati sinnategeera naye kyo kino sirikyerabira obulamu bwange bwonna. Mwebaze okuba nti ku bantu 20 mu NUP abasooka ndi omu ku bo. N'ekitiibwa kyennyini kye yafuna mukadde ako agamba nti tayinza kukiteebereza anti baamutuuza ne bakama be ekintu kyagamba nti yali takirootangako. Banasooka ne ntunula wano aze twekubisiza ku bifaananyi tumuvinze tukali nga bangamba Olivia ogenda kutuula mu eri emmotoka. Emmotoka mwena agenda otuula nga Honorable Joel bonna mwe bali. Ngamba Foot Soldier waawe kuba abantu abasinga abadde awo ba Foot Soldier tebalina makulu biki. Bwe tumubuuziza kyalowooza ekyamulondesa okuva mu banne bonna awerekera omukulu atutegeezesa nga bw'afuba okweyisa obulungi nga kino kyandibanga kye kyamulondesa. Sigenda kugamba nti nze nali perfect oba nti nze ntuukiridde naye buli w'onaaba n'empisa ebirungi bijja kujjanga nga nawe tokoze eki. Totegedde kuba muno mwe bali bangi abaasoma okunsinga. Batambula okutuuka akakiiko k'ebyokulonda wabula ye mbongo omutima gumuli mu bbanga. Nze ekyandi mu mutwe tumutuusizza atya nga ali safe era tumutuusizza atya nga tafunye buzibu bwonna era tumutuusizza tutya nga tewaliiwo okutaataaganyizibwa kwonna. Kyekyandi mu mutwe era nga ndi mukuba maapu y'ekkubo eryo liri litya tunaayitawa just in case singa biba byonoonese. Ekyo ng'okivuddeko onagamba kino kyamuwa omukisa okutuukirira bakulu mu kakiiko k'ebyokulonda n'okulaba ebintu eby'enjawulo ebikolebwayo bye yali tamanyi. Afuna ne kyasa era bakumwami by'abakama baatwaniriza tuufu nange gwe mulundi gwange ogwasooka okugendayo era nali sisuubira nti ndigendako mu kakiiko k'ebyokulonda. Nga batuuse Kyagulanyi yasunsuddwa bulungi era enteekateeka ne ziggwa. Ng'enkola bwe yabadde ono yabadde alina okuwa obubaka bwe kyokka yabadde yakatandika okwogera enkuba n'etandika okutonnya. Wano abakulu bamulagidde atwale manvuuli abike omukulembeze ng'ayogera. Kino agamba tekyakoma kumukutula magulu kyokka wabula n'amameeme gaamukubagana. Ekyali awo ye natural nga tuvudde mbyaki mutya nakankana nensooka ne mbatunuulira nagamba Olivia jjukira ndi mu kakondo gwe mulundi gwange ogusoose okukambala. Mu kusooka yabiyita ebyamannyo wenu kyokka enkuba yava mu kutonnya n'efudde emba bufudde embi.
kino kyamuwaliriza okuteekamu obukodyo obw'enjawulo ku ngeri y'okukwatamu manvuuli eno omukulembeze aleme okutoba ate nga kibuyaga agitutte. Nenkwata ambuleera enkuba yeeyongera ng'ate nange siyinza kwata ambuleera neenyige wali mukulembeze. So nze nalina okuva mu ambuleera mbiko omukulembeze waffe. Nendekawo ka space nga nkimanyi nti ne weeba esituse nze nsobola okusimba ekigere mu maaso. Agamba nti kibuyaga alinga omuwendule kyokka naye n'aluma n'ogw'engulu ko n'okuggumiza ebigere ku ttaka n'anyweza manvuuli. Nengikwata n'amaanyi era naye yambuza nagamba Olivia ayoke ne mugamba I'm very fine sir. Kyokka wadde omukyalo ono ayise mu bingi gamba ng'okusibwa ebbanga nga kwotadde n'okutulugunyizibwa olw'okuwagira Kyagulanyi agamba olutalo lwe boolekedde alumanyi bulungi nti tekugenda kuba kunaanya. Nze kati ebimu ku byo mbirozezzaako ng'ogyeko okufa. Bye tugendamu bya bulijjo era nga we tubagamba nti bagenda kufa, tugenda kusibwa, tugenda kubuzibwawo. Naye ekyatuleeta kyo tukola ki? Tukimanyi. Ffe ekyo ekyatuleeta abafa bafe, ababula babule, abasibwa basibwe, naye ffe mission yaffe paka ng'ekoze eki? Egguse. Kino kituleetedde okumubuuza ensonga emukomezaawo mu mbirigo zino z'amanyi obulungi kubanga babimutuusaako be bamu abakyaliwo. Bingi bye twajja tusuubira. Nze nkyaliwo. Naye emikwano gyange ababiri bo baki bafu. Kati lwe mpulira nga njagala okugivinga up. Nga ngamba nze we ngivinga up Nabukenya liite yafa ali kuki. Enteekateeka z'okukola kakuyege obw'abeegwanyiza entebe ennene y'eggwanga za kutandika ku lunaku lwa Mande wiiki ejja nga bannakibiina ki NUP bakutandikira mu Busoga gye bagenda n'okutongoleza manifesito yaabwe. Jennifer Kabale, Agafeeyo, ku Spark TV.